Bwe tugendako mu ssaza Buddu bannakibiina kya NRM e Bukomansimbi baguddewo ekigwo. Abamu ku abo badde batandise okulowoozaako okubakwatira bendera ku bifo eby'enjawulo mu kalulu akabindabinda akanaakuba omwaka ogujja 2026 bwe basaze eddiiro ne beesogga ekibiina kya NUP kyokka NRM egamba nti tebamanyi. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior y'abirina. Bannabyabufuzi ku njuyi zombi e Bukomansimbi eno amawulire bageekangidde ku mitimbagano olunaku lw'eggulo nga bannabyabufuzi bannaabwe babiri e Bukomansimbi abagundiivu era abakulembeze banna NRM basisinkanye pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ababiri abo kuliko eyaliko kansala w'eggombolola Kitanda ku lukiiko lwa disitulikiti ku tiketi ya NRM era n'abeerako n'omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti eyo ng'ate eyakwatirako ne NRM tiketi ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti nga ye Musa Mbaziira. Omulala ye Nakawungu Halima ng'oyo ebisanja bibiri biramba abadde akwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala. Ababyanguya bo babyanguyiza era bagambye nti ababiri abo okummibwa omukisa ogw'okukwatira NRM tiketi mu kalulu akawedde aka 2021 ate ne bataweebwa bifo bisava mu gavumenti osanga kyekyabanyiizizza ne basalawo beesogge NUP. Ensonda zitubuulidde nti omubaka wa Bukomansimbi South Ssalongo Geoffrey Kayemba Solo aba NRM kati gwe balumiriza nti yagenda abayingira ng'atwala abanene baabwe mu NUP ye mwali. Bagamba nti omubaka Kayemba Solo yasooka kuperereza eyaliko ssentebe wa NRM era eyaliko omubaka wa Bukomansimbi Ajidi Rubyakisiki n'amugyayo mu kibiina kye n'amutwala mu NUP kyokka baali baluyita lusaago ate bagenza okulaba nga n'abalala atandise okubatwala kyokka bo bagamba tebatidde. Sowedi Serwadda nga ye mwogezi wa NRM e Bukomansimbi eno atubuulidde nti abatwaliddwa baludde nga batambula nga kinnawolovu era tebabeewuunyiza kusala ddiiro. Kyokka ye omubaka Kayemba Solo nga yatambulizibwako ensonga za NUP e Bukomansimbi eno agambye nti abanene bangi bakyabatwala kuba NUP masavu. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu Buddu eyo enguudo embi ezitakyayitikamu mu ggombolola y'Ekirumba mu disitulikiti y'Ekyotera ziraliikiriza abatuuze ne basaba disitulikiti ekozese ku nsimbi akawumbi ke yafuna eddaabiriza enguudo ezo. Sozi Ssekimpirwazi Kabituwe. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguli mu kuggwako disitulikiti y'Ekyotera emu ku ezo ezaafuna akawumbi ak'okukola enguudo kyokka nga enguudo nnyingi nnyo mu disitulikiti eno zaateekebwako obupaande tezikoleddwa ng'ate n'endala abakola enguudo baamala gayitaayita mu buyisiisi nga zaafudde mu kaseera mpaawe kaaga. Enguudo ezisinga okuba embi ziri mu ggombolola y'Ekirumba nga waliwo oluguudo oluva e Bootera okuyita e Kawule Buyiisi okutuukira ddala e Lwamba nga tokyasobola kuyitikamu, ssaako oluguudo oluva e Kalongo okuyita ebyerima okugattira ddala ku Nakatoogo mu ggombolola y'e Nabigasa. Oluguudo nno lwafa dda nga n'obugga obuli mu bisenyi mu bitundu bino bwabomoka dda ng'abantu bayitamu nga bali ku bwerende obutagambika. Ssentebe w'eggombolola y'Ekirumba Kyebambe Yasiini agambye nti waliwo enguudo ezaali ziteekeddwa ku lukalala ezaali zirina okukolebwa ne zitakolebwa kyokka n'agamba nti wanaabaawo akasente akafunibwawo bagenda kuddamu okulaba nga bayita mu nguudo zino zisobole okuddaabirizibwa olwo abantu basobole okutambula obulungi. Lwakindulwe Kamutuuza Lwamba ssebo lw'oyogeddeko lugenda kukolebwa mu wiiki emu okuva kati. Ate era oluguudo lwa Byerima Kalongo tugenda dukola mu mwezi ogw'12 omwaka guno. So nsuubira nga abantu baffe babeere bakakkamu enteekateeka zonna tuzitambuza bulungi. Kaweefube waffe okufuna inginiya akola ku by'enguudo mu disitulikiti y'Ekyotera agudde butaka kwawo ebigambibwa nti disitulikiti eno terina inginiya nga buli inginiya ajja okukola mu disitulikiti eno y'Ekyotera adduka misinde nga bagamba nti oba oli awo waliwo bitatambula bulungi. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Ssekimpirwazi Kyotera. Mu nsaza Gomba ababbi ab'ebijambiya abazinze ekyalo ekirala mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti eyo
banyaze omusuubuzi w'edduuka oluvannyuma lw'okumutiisatiisa okumutta. Omusasi waffe Patrick Serugo abirina. Abantu bano okuweebwa Serugo tunaamufuna oluvannyuma kaawo katono. Kaakano bwe tugenda mu ssaza Mawogola. Kyaddaaki abantu abaakubwa kibuyaga n'omuzira mu ggombolola e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule bamaze ne baweebwa obuyambi omubadde akawunga n'ebijanjalo. Jime Sekabiito katuwa ebisingawo kaawo. Abantu bano okuweebwa obuyambi bwabwe ekiddiridde okuvayo ne beekubira enduulu eri Ssaabaminisita Robina Nabbanja Musafiri nga bagamba nti eggombola endala ezaakubwa zaafuna dda obuyambi buno naye bo obwabwe tebabufunanga ng'olwaggyibwa ku disitulikiti waliwo ekisaakaate ekimu emmotoka bwe bwali butikkiddwa gye baalabanga ekyama n'oluvannyuma neevaayo olwo ne babutikkulira ku poliisi Entete. Wakati w'omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde enkuba eyali mu kibuyaga n'emuzira yakuba abannassembabule mu ggombola ez'enjawulo. Ennyumba eziwerako zaasigala ku ttaka, ebitooke yabimenyaamenya n'emmere endala yonna ekyawaliriza omubaka omukyala owa Ssembabule. Omusumba w'abalokole Mmeere beegumisa okuwandiikira ofiisi ya Ssaabaminisita ng'agisaba obuyambi abantu abo badduukirirwe. Ku nkomerero ya Desemba ebijanjalo awamu n'obuwunga byabaweerezebwa kyokka bwe byatuusibwa ku disitulikiti ne bisooka ne bikwekebwa ekyawaliriza omusumba ono Mmeere beegumisa okukangula ku ddoboozi olwo ne babigaba. Wabula ab'eggombolola y'e Nakasenyi ebyabwe tebabifuna era abaali babirinze baakonkomalira ku kitebe ky'eggombolola e Kanoni era okuva olwo babadde tebabifunanga. Ssentebe wa Kabale Godfrey Tumwekwase agambye nti ebijanjalo n'akawunga kilogulamu eziwera ddala 3,500 awamu n'endala 2,000 abatuuze ku byalo Kabale Namirembe Central Lwendezi lyabuguma n'awalala babifunye naye nga bitono era amaka agamu agaakosebwa tegafunye. Ono yeebazizza gavumenti olw'okubalowoozaako ng'edduukirira abantu abaakosebwa mu njega eno wabula n'asaba n'abalala abo bonna abatafunye nabo okulowoozebwako bafune ebyabwe. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Bwe tuddako mu Buddu abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku maka n'ensonga z'abaana mu disitulikiti y'e Kalungu basobedde olw'ebikolwa eby'okkabasanya abaana ebyeyongedde erudda eyo. Nsubuga Muzaffaru Kabituwe. Kasumba Bulayani ono nga ye District Probation Officer owa Kalungu agamba nti mu myezi 3 egiyise bakoze ku misango egy'okukabasanya abaana mu district y'e Kalungu egiri eyo 30. Kasumba Bulayani agamba nti ekyennyamiza emisango gino egimu abagizza babeera bakulembeze mu bitundu bino kyokka nti abamu bwe babakwata ate bateebwa buteebwa. Defilement yeyongedde tulina emisango 30 bebaana abasobodde okusobezebwako. Mu kino tujjamu case story nti mulimu n'abakulembeze ekisobodde okukwatako naye kati Katonda yatuyambye bali remanded mu prison y'okusaza. Omukulembeze we mwamutegeerako yali wa Kyamuliibwa yali defense ku kyalo yadifiringa omwana afa omudeefu. So kati case ezo gye ziri naye tulina okwongera okwengeginga ebitongole ebiramuzi kuba ffe tukola ogwaffe netuuka eri nga waliwo abatusinga ku maanyi ne bayita emabega ate ne weekanga nga watutteyo olwaleero enkyali bweru. So kati wetugezaawo okutwala eddoboozi ffe nga bannabyabufuzi eddoboozi eryo nsuubira bakama baffe ebitongole ebyenjawulo ebikola ku child protection kijja kuyambako abaana afe okufuna obwenkanya. Kasumba Bulayani mu ngeri y'emu agamba nti bakyayina ekizibu ekyabazadde mu disitulikiti y'e Kalungu abalagajjalira abaana nga mu kkooti eyo ewedde bakoze ku misango egiri mu kikanga kino egisukka mu 1,000 ate nti era bakizudde nga waliwo n'abazadde mu kitundu kino eky'e Kalungu abafumbiza abaana nga tebanneetuuka nga mu myezi 3 egiyise bakoze ku misango 22. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Musgomba bwe tuddayooko ababbi ab'ebijambi abazinze ekyalo mu ggombola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba banyaze omusuubuzi w'edduuka oluvannyuma lw'okumuweerera okumutta. Patrick Serugo agalina. Ababbi ab'ebijambi abazinze musuubuzi wa Nyana Scovia amanyidde nnyo nga mukyala Sekandi ng'era ye muwanika akakiiko ka LC ekyalo ekyo ekyekitojjo Mpenja
nga bamuzinze wakati wa ssaawa 8 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nti kyokka teyabawulidde nga bamenya abeekangidde mu kisenge kye nga bakutte ejjambiya empya ng'eno bwe bamulisaamu n'ettooki ne bamulagira abawe buli ssente ze yasuzizza mu nnyumba nti oba si ekyo babadde bagenda kumutta. Wanyana Scovia yategeeza CBS nti ababbi abo babadde nga 4 nti era mu kiseera ekyo balagidde abaana be 4 ne bava mu kisenge kyabwe bonna ne babagatta n'ennyaabwe ne babalagira okwebikka mu bulangiti nga tewali abatunuulira. Era mu kiseera ekyo nti balagidde omukyalo oyo Sekandi abalagire buli kifo waatereka ssente nga basookedde ku bukadde bwa shinsi 6 mutabani w'omukyalo oyo ze yali yamuteresa ne bagenda mu dduuka nayo ne bajjayo ezabaddeyo emitwalo nga 2 bamubbyeko essimu ez'omu ngalo ne batwala n'akabokisi akabaddemu ssente z'ekibiina ky'abakyala olw'okuba omukyalo oyo ye muwanika w'ekibiina ekyo. Abangamba mukazi gwe leeta ssente konzenti ate webite bulangiti neneebikanze enna ne mbalagirira ssente ne bagamba lwejja wansi ne bagamba nga tetuziraba olwazize ne baziraba ne bagamba ezo nga nti niffe tugenda okutema tugenda okusaanyaawo. Wanyana Scovia mukyala Sekandi yeewunyizza obukodyo ababbi abo bwe bakozesa okumenya nga gwe bamenya tabawulira. Ate ye omuwandiisi Kakiko ka LC Ekitojjo Mpenja Kibira Sowed akiikidde ensinga abasirikale ku poliisi ey'Ekiriri Mpenja nti olw'okuba babakubidde essimu ku ssaawa nga 10 nga bukya kyokka we ziwedde ssaawa 5 ez'okumakya nga tebannalinnya mu kitundu ekyo. Bano ababbi bagenze okulumba ekyalo ekyo eky'Ekitojjo nga wakayita ennaku 3 ng'ekibinja ky'ababbi ab'ebijambiya nga bazinze ekyalo Busolo era mu ggombolola y'Empenja ku nsalo ya disitulikiti y'e Goma n'ey'e Butambala ne banyagulula omusuubuzi Ssaalongo Musoke Ronald. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Ate mu ssaza Bulemeezi abantu abeegattira mu bibiina eby'obwegassi bakubiriziddwa okugoberera amateeka n'emisingi egifuga ebibiina ebyo omuli demokurasiya okukolera awamu nga bagula emigabo. Omusasi waffe Consolata gyali Bulemeezi. Moses Kayimbye ngono yatwala ebyensimbi ku disitulikiti e Luweero yawabudde abayizi abasomerako ku ssomero lya gavumenti erya Luteete Senior Secondary School erisangibwa Bamunaanika mu Luweero abeegattira mu kibiina ky'obwegassi ekimanyiddwa nga Luteete Community Development Circle Limited. Kayimbye abadde abalambika ku nsonga z'obwegassi n'okutereka ensimbi basobole okufuna mu nteekateeka eno gye batandiseewo mu bwesimbu awatali kweryaza amaanya. Demokrasia muntu mpaji ya mulembe ate mpaji ya muzinzi ebina by'obwegassi. Era bwe tuba tulonda obukiiko bufuzi tulonda ennamba ya nsuusuuba lwaki nti wabaawo ensonga gye tuleeta nga tuteesa kyamani takola ki alonda akalulu kajja nga kajja kumalawo egoye nti tugenda mu mulimu oguvaamu ssente ng'ate naawe wenyigiramu mwetengeredde musalawo okusinziira ku ssemateeka wammwe naye nga ssemateeka wa Uganda yakola ki musingi ogwokutaano mubaamu education training and information kati katusoma. Ssentebe w'ekibiina kino Robert Tesanga atubuulidde nti ekigendererwa kyabwe kyakugatta abayizi abasomerako ku ssomero lino abasomesa n'abazadde basobole okusitula omutindo gw'essomero ate n'okwekulaakulanya ng'abantu wabula waliwo ebikyabasoomooza. Abantu bano twakizuula nti tebalina bulungi income gye basobola kutoolako okugatta ku ssomero kati awo kwe kusalawo tutandike omulimu guno gwe tusobola okukolera awamu bannaffe tusobole okubagattako bafune ensimbi ate n'essomero tusobole okuligattako. Okusoomoozebwa kwe tusanze nti abantu ensonga ekwata ku SACCO tebagitegeera bulungi era abasinga batera ogitafuta mu ngeri ey'ekifuulannenge nga batya nnyo okuyingira olw'okuba bawuliriza SACCOs ezimu ezitatambuza bulungi mirimu gyayo. Bano bwe batyo bakoowodde bannaabwe abali mu byalo naye nga bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo okujja okubeegattako basobole okukyusa obulamu bwabwe. SACCO eyaffe egenda okutambula mu ngeri eyeesiimisa buli omu ate yitimuke ebeere nga ku ezo ze tutunuulira eziyitimusa ennyo ng'eya CBS eza UPDF. Kizuula nti abantu bangi baatuula wano oba baafuluma wano mu ssomero ne bagenda naye nga bali eyo ennaku ebayonka butaaba. Luteete all the students komaweeka.